ekyo kitegeeza the Honorable Waiswa Mufumbiro agaaniddwa kkooti obuyinza bwerina mu constitution okuba nti emuto okuziika ku mukyala we n'okubudaabuda ebbujje lye kuba kakati abaana basigadde enfuuzi maama waabwe afudde twali tulowooza taata waabwe waakiri yandibadde abudaabuda kabanga konna kkooti nekeyandisazeewo kwakikkirizibwa naye kkooti nga bwesazeewo bwetyo tulina kyakkola ekisooka tetwewuunya kuba kkooti tuzimanyi zino ziri ku biragiro birala si byamateeka ekkooti bazigyeko obuntu kati embeera gye zikoleramu tuvuganya na kkooti zezitusalira omusango nga tunaba nakola ki kukozesebwa kubanga ensonga eziwereddwa kkooti ziraga nti ye yasingisibwa dde omusingo ogwo kubanga bw'ogamba nti ezo omusango gwe yesigamyeko okuba nti temuwa ekitegeeza omusango yakola ki yagumusingisa dda ekiri wabweru w'amateeka tulina kyakkola kkooti kyetasobodde kukola ffe katugende mu bungi tulabe ntubudaabuda abaana ab'eŋŋanda ekibiina n'ab'emikwano okulaba nti the Honorable Waiswa Mufumbiro tuziika mukyala we mu kitiibwa ekisaanidde. Ntabadde tutaddeyo abadde bagenda okweyimirira abamweyimiridde babiri bwe twasooka okuteekayo okusaba bail ebbanga eryayita twateekayo taata wa Alex Waiswa ne tuteekayo ne mukyala we kati omukyala mugenzi so kati twaleese taata we ne tuleeta ne ow'ekitiibwa bali mwezi Ronald Nsubuga Lord Mayor yakalondebwa naye okulaga nti already kyenkana babadde basazeewo kye baagala okukola oba oliawo nga bafunye edda obusimu okubalagira ekyokukola state prosecutor agambye nti nedda taata wa Waiswa amuli nnyo ku lusegere ya muzaala tajja kusobola kumukaka kujja kkooti nga kkooti emuwadde akakalu kaayo kubanga taata naye ate negamba nti ono bali mwezo ate ye ali wala tali ku lusegere tajja kusobola kukaka Waiswa kukomawo mu kkooti kubanga tamwinaako Luganda kane twebuuza kikyategeeza ogambye taata tasaanidde kubanga muli nnyo ku lusegere tajja kuleeta mwana we abonaabonere mu kkooti ate ono ogambye nti ali wala tamwinaako Luganda kugamba olaba akavuyo ako nga kakulagira ddala nti already babadde bamaze dde okukola decision obaolya nga bafunye akasimu kuba twaze wano ku makya nga bali mu meeting n'abasirikale naki obaolyawo nga abasirikale be babaleetedde ensala evudde gyevudde kati kyekibaddewo kyannaku nti ekyamazima kooti zaffe tezeetengeredde tubadde tumanyi nti bajja kukolayo ak'obuntu kuba ensangi zino bannayuganda babadde bagoberera ebigenda maaso mu kooti nga zisala mu ngeri etategerekeka zisibye abantu emyaka 6 okuwulira omusango tekutandikanga muba myaka kalukaayo n'ebirala bye tuzze tulaba buli omu amakooti ogenze eri ne mugaa nti kakati ono yawangula ffe tujuusizza newankubadde tusanze boxi bazikyanga dda kati abantu babadde bagamba nti kooti waakiri erinayo akaaganya akalala okwenunula eri bannayuganda ebirinaako obuntu omusajja yafiiriddwa mukyala we mute kakalu ka kooti agenda aziike mukyala we kubanga mwagana omuta agenda amujjanjabe naye kooti eraze nti naako obuntu tekakyaliwo kyannaku tusabire eggwanga lyaffe lino kuba leero Waiswa bano abalamuzi n'abantu abali mu gavumenti ndowooza bo bagenda ne balowooza nti si bantu balinga bakatonda bo kyewuunyisa kuba Ssaabalamuzi yakalondebwa bwe yafuna omukisa okwogera eri abantu yasooka akaayanira kumuwa kitiibwa nti waliwo abamutyoboola ku social media so nga ate waliwo ebizita ebisingaawo omujjuzo guli mu makomera abantu tebafuna bwenkanya abalina okufuna beero tebagifuna ne bweba yaabuwaze gye tuyita mandatory ekitongole ekiramuzi kijjuddemu obuli bw'enguzi obwetengereza obutalabika ebyo ndowooza byali badde ensonga nkulu n'emisango egikandaaliridde gye tuyita case backlog nga Ssaabalamuzi be yalisookeddeko so si okukaayanira ekitiibwa ffe twasoma amateeka eyo nga batusomesa bagamba nti tokaayanira kitiibwa wabula ekitiibwa ojja kifuna ng'okoze ebyekitiibwa respect is not demanded for, it is earned. Bagambe bw'oba obalabye okuviira ddala ku Ssaabalamuzi principal judge n'abalamuzi abalala bonna bakole ebituufu obuyinza tebabulinanga bo
wabula buvaawa mu bantu. Constitution bwegamba beerabidde Museveni si ye nannyini kooti z'abantu. Tekiri nti nanyiiza Museveni nti olwalwo nti obuzibu butujjidde ensi ekome nedda. Museveni tulina eddembe okumwogerako. Bw'owulira eddoboozi eriwakanya Museveni ogwo si musango. Kati tebalina wano na bujulizi. Buli kaseera tebalina bujulizi. Bano baatuuka dde okufuna gye bayita mandatory bail bayabuwaze. Ebbanga eryessalira bwe lituuka. Tetwetaaga na kusaba. Wabula omulamuzi yagamba olinayo abakweyimirira asobola n'omutanga teri amweyimiridde. Enkola ey'okuwozesa kubanga state attorney omutendeke batandika okunyoma retired chief magistrate oba tomutegeereramu ddala kubanga omulamuzi chief magistrate wembeera mu ordinary civil service amwe commissioner. Now if you start telling the commissioner that is not tasobola kweyimirira ate okweyimirira mutabanyi we kati simanya ani asobola okweyimirira mutabanyi wange okusinga nze kuba nze mmanyi bwe namuzaala manyi waasula manyi kyasobola okuya we waasobola okubeera kati neebuuza ate mwenyini ne yeekuba engaliki agambye nze taata we sisobola kumukomyawo ate naavaayo n'agamba onale bwe balimu ezo nti ate oyo kuba bwa mukwano ate tasobola naye kati bombi tukoleko ki tabadde tutaddeyo abadde bagenda okweyimirira bamweyimiridde babiri bwe twasooka okuteekayo okusaba bail ebbanga eryayita twateekayo taata wa Alex Waiswa ne tuteekayo ne mukyala we kati omukyala mugenzi so kati twaleese taata we ne tuleeta ne ow'ekitiibwa bali mwezi Ronald Lusubuga Lord Mayor yakalondebwa naye okulaga nti already kyenkana babadde basazeewo kye baagala okukola oba oliawo nga bafunye edda obusimu okubalagira ekyokukola. State prosecutor agambye nti nedda taata wa Waiswa amuli nnyo ku lusegere ya muzaala tajja kusobola kumukaka kujja kooti nga kooti emuwadde akakalu kaayo kubanga taata. Naye ate neegamba nti ono bali mwezo ate ye ali wala tali ku lusegere tajja kusobola kukaka Waiswa kukomawo mu kooti kubanga tamwinaako Luganda. Kane twebuuza kikyategeeza ogambye taata tasaanidde kubanga muli nnyo ku lusegere tajja kuleeta mwana we abonaabonere mu kooti ate ono ogambye nti ali wala tamwinaako Luganda kugamba olaba akavuyo ako nga kakulagira ddala nti already babadde bamaze dde okukola decision obaolyawo nga bafunye akasimu kuba twaze wano ku makya nga bali mu meeting n'abasirikale naki obaolyawo nga abasirikale be babaleetedde ensala evudde gyevudde kati kyekibaddewo kyannaku nti ekyamazima kooti zaffe tezeetengeredde tubadde tumanyi nti bajja kukolayo ak'obuntu kuba ensangi zino bannayuganda babadde bagoberera ebigenda mu maaso mu kooti nga zisala mu ngeri etategerekeka zisibya abantu emyaka 6 okuwulira omusango tekutandikanga muba myaka kalukaayo n'ebirala bye tuzze tulaba buli omu amakooti ogenze eri ne buga nti kakati ono yawangula ffe tujuusizza newankubadde tusanze boxi bazikyanga dda kati abantu babadde bagamba nti kooti waakiri erinayo akaaganya akalala okwenunula eri bannayuganda ebirinaako obuntu omusajja yafiiriddwa mukyala bwe muteeka kalukaayo ka kooti agenda aziike mukyala bwe kubanga mwagano omuta agenda amujjanjabe naye kooti eraze nti naako obuntu tekakyaliwo kyannaku tusabire eggwanga lyaffe lino kuba leero Waiswa bano abalamuzi n'abantu abali mu gavumenti ndowooza bo bagenda ne balowooza nti si bantu balinga bakatonda